wasuzotya mukulu tawe nazeffe twasoma kubeera bubi temusula bubi nze nagamba ekyo ekibuuzo tebakimbuuza twagenda musome tusome tubeere bubi kati ffe abaasoma bwe tuba twanukula abantu tuli bubi kati abaana banaasoma batya naye omuwala wo yasoma designing omuwala wa president oba mwenna muwala wa president yaba design yasoma fashion amasuuti buli lwobeera mu kifo ekyebbeeyi olina okufunayo designer omukyala nedda negundi ne executives yes image matters abantu basinga obungi tebamanyi image teri mufera abba bantu nga talina suuti enyirira talina motoka enyirira asooka kulongoosa kwerongoosa akulowoozese nti gundi yes kubanga ne bwoba olina ennyumba ey'amaanyi ne bwoba olina emmotoka nnungi nnyo ogyetikka ku mutwe thats why abafere bakulifaalinga okubeera n'emmotoka ennene nga basula mu mpangisi kubanga eri eyiye tatambula nayo bayagala okugeta abagetera kweno obufere butandika nakunyirira yes waliwo omusajja wano musajja w'amaanyi naye yafera abantu nga tanajja mu politics lwaki yayambalanga esuuti ku makya n'addayo olw'eggulu n'addayo ku musanvu n'aleeta endala efaanana n'emmotoka ng'esuuti gyayambala n'emmotoka yafera abantu oyo gundi oyo Robert Sebunya mu 79 bwajja wano yadda nga deputy minister of information naye musajja alina omukisakisa naye ate nga obuyigirize bwe bwaluwewere naye yagendanga n'agenda mu minister information n'addayo ku ssaawa nnya n'akyusa essuuti n'addayo gundi n'akyusa essuuti so this is how nti abantu bwe bati babeera must dress properly nze mbagamba nti abantu bawana ekyabalema issues bwe zijja temuzitegeera tuyina mu 1998 President Museveni yasalawo kugenda mu nsiko ng'akaluba kakoze eki nga bakabbi n'ategeera teriiyo remedy tebajja kukola ki tebajja kuwulira era yali mutuufu kubanga emisango gyonna egyava mu kulonda aba UPC ate be bagoba aba DP abali babawangudde UPC yayisaamu 17 MPs unopposed on the F nga 9 October 9 December twalonda 11 nga 9 bagoba ba DC 17 abali bagenda okubeera ba returning officers nga ba DP era DP went ahead nekesimbamu ng'erabira ddala nti akalukafu ne baddira gerrymandering eri wa UPM ne baddira gerrymandering Apache North, Apache West, Apache East nga mpije erimu ennene ennyo Masaka ennene ennyo kakati kankubuulire ekitundu kimu Ssenda bwe kyali akiikirira mu parliament ya Kinaana kirimu constituencies 5 ebyo byonna nga DP ebiraba so Museveni did not waste time twakwatako ebbaluwa mu Kinaana nga Masika awandiise yali Ssaabalamuzi awandiise nti bakwate aba DP so kakati today twayigiramu ki kiki kye twayigira mu lutalo lw'Eruweero twaliyigiddemu ekintu eki nti ebivudde mu kulonda tebiba bya ssente tuyina ekintu mu mateeka bakiyita Nobel Prize Nobel cases mwannyinaze ziwa yawaaba tebamugoba ku bwa sipiika mu bukyamu ne bakkiriza bamugoba mu bukyamu yes ne yes gundi yo tejja kusasula we cannot force the East African people abatali mu ntalo zammwe tupe money bagana ziwa bamuwa Nobel wawangudde naye we don't give you money wajagala kutegeeza nti emisango egiva mu kkooti tegirina egiva mu byokulonda ebyavaako olutalo olw'emyaka 5 nga n'obuwanga tubulina this is the issue so for me what is important to me nti emisango gy'ebyokulonda gyali badde tegiriimu ssente kuba nze muzannya na bano ekyo kirala sikimanyi manyi kino the issue is toyinza kusaba muno yadde $5,000,000 kubanga toyina income batugamba nti ne court by relief bw'abazze okukwata ebintu awaka takwata tuluyo ya mulimo gwo no takwata kutuluzizo tasobola kutwala kitanda mukisulako ne mukazi we ataleeta bbanja yes
kakati mmwe kyekibalemye ekireme bannayuganda kiri kimu when an incident occurs temulina kimugiyigiramu nabagamba nti mu Uganda buli lwe tulonda mu parliament ababaka ba parliament 10 bagwa naye 10 ekyo bwe kigwa mu myaka egi 5 gaba gafudde abasigaddewo baba bavu bebanonye emirimu gya Museveni no ekyo tukinenyeza muntu omanya akalulu gwe sente zikagenda omanya akalu kamani what if you had your name I see the issue is that is it punitive when I decided to come to court when kutema kubanga these fools don't read if you go to India 40% which fools the judges the all of them ababiri mu bintu bino bo balowooza balina monopoly nze atakkiriza mu bintu ebyo singa sisobola kuteeka waka ng'oli mulwadde gwe nenkuteeka weewaka n'otagenda na mu parliament sikusuula eddalo nga naawe oyagala kukola bya busiru so we should be honest people. The president should prevail over now family yammwe eyinza okuyingiramu ekizibu ky'otomanyi. We should be honest. Okutya mbu tweyongezeeyo emyaka 2. Why do you fear? Wajja otya gwe bakulonde? Why do you block others? Kyobola sikiri omwana ayimirira atya mu katanda. Mami njagala kusula eyo. Mami njagala gwe tebakuzaala. Lwaki olemesa abalala bazaali? Bamukube omwana bwayimira mu katanda bamukube. Yebake. Ade mu katanda ke yebake. Yebake. Alemesa abalala okujja. Alemesa abalala. Ensonga bwezityo bwezitambula kakatolaba kyembagamba nti muyigire mu bintu bino leero tutambudde nakatabo akagundi kano okalaba kino kiraba kino ndabako enkoko zino baazookezza empigi waliwo ekyalo kye balumbye omusajja bamuyita Wamala ne DPC wa Mpigi ekyalo kino kiri mu Lwera ekyalo kino World Bank yabadde projekiti y'enkoko mubiraba enkoko zaayokeddwa ne zittibwa naye let us ask ourselves enkoko zino zibadde za myezi emeka zikule DPC I will not stop until the DPC is arrested and charged y'omulamuzi yadduse babadde bamutta abaana ono Wamala ali Mpigi ali mu land board this is laba you see the destruction kakati n'oliraba lino oliraba lino lyeri DPC libala sente zeryabbye mu mayumba g'abantu. This is a DPC counting the money stolen from demolished houses. I will not keep quiet. I will not keep quiet until this idiot is arrested. Images uzirina. Yes. Ono Wamala yagambye nti Museveni yatugambye tukube ekyalo kino. Wamala did you talk to Museveni? Kubanga nze mbagamba bannange nti much as I like to support the president naye nemereddwa ndaba abantu n'emigugu n'obufaliso bwabwe bali ku nsiko kino kibala sente this idiot is counting money ono ye DPC ono kakati Mpigi kakati mwekamba buuze nze ngamba nti President Museveni bwe nawulidde sipiiki ye natidde nnyo yadayagala kudda mu nsiko nedda natidde nnyo kikutegeeza president ali surrounded by the mafias. Kyeragirawa kubanga let me tell you kyeragira mu speech ye yes president yakugamba nti abasoma art abasomesa aba arts n'aba sciences tubawe sente zanjawulo kyali kibadde mu nsi ki simanyi why baba science bemwagala okuwa sente nyingi product yabwe egy'omugiri respectinga the product of the science teachers are doctors nabo babalemeredde muleeta bacuba kakati ekitegeeza Uganda's problem is not science or art. Two abalamuzi ne balooya abadeciding oba Museveni yeeyongerayo emyaka 14 oba nedda basoma ki art waliyo bayinginiya abagenze embaale tubakubireko mu ngalo mmwe because dini ne basoma yes president yenyini yasoma art president yenyini president Museveni yasoma art munsi kibadde I have not come across a medical doctor yali awambye eggwanga but art the problem is not arts or sciences is not the problem gye muyina
nawandika akatabo kange nenkawako ne bagemirire gundi mukwano kange Bigirimana nawandika akatabo kange 15 years ago, the causes of youth unemployment in Uganda, 15 years ago. I'm going to reproduce it. Nembaga nti your problem mulimbye, because in a democracy mulonderera, you make innovations. Abakyala ne mubajjayo, yes, nti abakyala tubakoleddewo ne gundi nti katubakolere ring fencing okusooka tetwabakkirizanga kwesimbawo obutereevu bayitanga mu electoral college. The problem with the youth n'abakyala yanjawulo. Abakyala basigala balumwa ebiruma abakyala abaavu. Abakyala abaavu n'abakyala abagagga, they share many things in common. Bonna bakona akagere obo bonna beetaaga pads. Ekitegeeza the issue of pads is important to all women. Abakyala bonna ne baba married to powerful people nga bamaanyi nnyo bakubwa. They face domestic violence. Bonna special awandira kazibete yaganda omusajja amukuba. Special awandira kazibete yaganda omusajja amukuba. Gundi queen yagandi bazampo ambogolera. The queen admitted, my husband shouts at me because he's a woman. A queen is a woman. Bakola gundi ono California to help the queen azalenga talumwa. Queen suffered labor pains. Bamuuli abakazi nga akaaba ndi naye akaaba omukazi ne bwaba wa bbeeyi nnyo ono omulangira sima muyita musajja sima muyite sebo muyita sebo bwaba mu kaboozi takuba luyimba lwa ggwanga musajja yalukuba ku baalina yes kakati kitegeeza nti abakazi whether important high profile in the village. Yes, this is why women representatives have helped their fellow women. Bayina bonna bye basharinga. When you come to the youth, tekifaanagana. Nabagamba nti omwana ataasoma talina budde bukebera mu mawulire kunoonyamu mirimu. Talinamu. Naye mbaga nti abayigiriza abalina diguli obuzibu bwabwe kwe kubanga yalina omwana omusiru mu university alina pass diguli ng'ali mu revenue. Out of nepotism, tribalism. Ono anyiiga kubanga ono aliyo yamulaba mu speech ya president yebina bi reflect oli najja ne bagenda bonna okwesimbawo nga bali ku lootinga police ne batunula ku face z'abantu ne bali ku lootinga police. Oyo ono muyigiriza alumwa ne balanga ebisanyizo ne batunula ku face. Kakati nti kyenva mbagamba nababuulirawo ti this government has made a problem itself. Why? It is not the role of government to enable everybody, every citizen to have a job. Nabaga ne mawanga agaakulaakula nedda. It's only the ratio. What it differs from one country to another is the ratio of unemployment. I see. But there are many who are not employed. Boche bayina kyokka. Bayina welfare but the countries you're talking about have a strategy. They have laid a strategy for people. Babuli there is no strategy. Nzabana bange babulira ne mbagamba ebyo byosomye tebiriyo. Nejjo nava wano nengende wa mukyalazi wakubasomesa abaana okunyumya nabo nabagamba sina mwana nga asomye mawulire kubanga amawulire ga Uganda gabaavu naye kisingo lwaki nti zo media institutions zisobola ebirango biriko bimeka musoke mu banja omusajja ayina obulango bumeka ku TV yukabasasule kubanga enkoko eteyina maji tebika byenda byayo. Yes. Naye kinewunyisa kakati kitegeeza eyasoma psychology emirimu giri. Yes, ati yakubulira emirimu giri nanonye omwana wange abaana bangenda bakolya company bali babiri basoma psychology. Why? Psychology tanabulako mirimu naye babakita group psychology mbogende mu makampuni. No, mu makampuni ga Uganda tosobola nakukolayo trade union. Amakampuni ga Uganda galina trade union. They don't admit tebakukkiriza unless you pass a law nti every company kubanga one singa mu Uganda muyina mu trade union singa temukisobola. Uganda yenna ennaku 30 n'okusoba za kuwummula mu trade union olunaku resting day ne public day bagisasula bunjawulo. Mwalifute ba investors wano
an investor lukusati wa kalenda namanya nti bane nnaku 3 ngenda sasulya bwerere abakozi okujja nabba sasula how much money ngangene mu gwanga eddala omutali ngagende Rwanda ba public exam public holiday temutegeera nti ina impact ku working class temwasoma trade union you cannot have a trade members of a trade union marketing a ruling party tikiriyo I see tuyita gamba nti ba member ba trade union ate bali mwena ali ekyo tikiriyo. It's not there musite kinge yawa kakati Uganda struggle nti nze abaana abange abasoma psychology ekisooka nabyo bagana ne bagana bawalaze empaka kingendo mbagamba mbaleka batomere nefuna solution oluvannyuma mbagamba ti mu Uganda tetunabulabo psychologist no siga nti babuliddwa emirimu bapabalira mu bintu birala toyinza kugamba nze nina ente nina endiga nina embuzi nembwa naye endiga nga yazadde omwana gwayo bwotagiwa genda nayo ku ttale terya embuzi ng'eraba omwana gwayo bakutwala ekaabo kamala how can a human being sacrifice omwana we afune obugagga is a problem of psychology. Bano bakojja Kimbowa baba tagenda makerere kusoma psychology be bamukola ndiye yakolera lubalula lwayi lubalula ataliyo no lubalula ava ku psychology lubalula ava ku psychology nabagandi mutunuli abakazi nabagamba ndi mutunuli abakazi abakulu abedda abakazi abakulu abagezi abali decent ne bwoba omusanze mu kinabirunga anabaye ebikattawulo so that you are not used to her sex occurs at night. Abaganda bakuganti nti ebbula bikolwa bili wanuza amenvu emisana nti ekiro munakola ki. Sex was reserved for the night. Naye buno obuwala buli scantily dressed. Kakati science takola, chemistry takola. Ng'ate okalabye obugulu bwonna okalabye bukikeke etimpi obupatti tekaliyo omukazi alina kuba luwombo n'oluwombo mwalwonoona toyitaga nti oluwombo nkuwa ekikifiiki ate oluwombo omanya ekifi oluwombo psychology oluwombo luba muli omanya kirimu lwaki omusawo omuganda atunula bw'ati omusawo omuganda ayinza okuga nti gwe onoonya mirimu kubanga amanyi age after working closely amanyi nti omukadde olaba omukazi omukadde abaanonyeza abaana be bufumbo agendo kigamba olaba omusajja omukulu azze mu ssabo lubaale atawanya abaana be gwe tewanyinza kugamba lubaale tomumanyi yes you are young so omusajja oli omusawo omuganda ayina psychology bano gwe batalina ab'emakerere byabalema babawamba Mama Fina sente zafuna obugagga bwonna bwa psychology. Naye nga yasoma psychology obwongo obutabakola ki? Why? I have never seen a university ng'eyo Makerere. Nti bwe tuba tusoma ebintu byonna nga waliwo debate bakugamba a political science lecturer. Mu Uganda political science bamujjamu. Nabaganti waliwo kye bayita Stockholm syndrome. Stockholm syndrome omwana omuwala baamukwata ne bamukidnapping ng'ono magala. Naye oli teyamutta kakati security nemulondoola after nga 3 years in captivity ng'amukozesanga bw'ayagala. When the police stormed the building omuwala yakwata entebe n'alwana ne police nti why omusajja professor psychology n'agamba ti omuntu bw'amala ebbanga eddene mu sirevale atandika okwademayalinga amubonyabonya why agandi yalinzise because has not killed me is kati massage fuula ki agifuulamu abasoma psychology ne badevelopinga kye bayita Stockholm syndrome n'olwekyo abaana bange tebayinza kuba basiru nti banoonya emirimu gya psychology. I will just put up a company mbadde batayizingire babayambe tusolo no advertise ewange nga bajjayo many people come to me to seek advice kakati ekyo kyenkugamba nti President Museveni eyo speech yagiwandiise si mutuufu kubanga ne science gwe muyimbirira n'abasawo babalemeredde product ya science abasawo mubadde temunnaleeta kajanja wano tewabadde abasomesa abantu basomera mu masomero ge gamu teacher training colleges
abasomesa tebakolangawo Science Teachers Association to demand more money. Mumu create. That's your problem. Solve it. Tell yali yakirese wano. Yes. Anti ani yali yakirese wano. Teachers Union. Anti yes. Mumu kitabudde. Nti to stress the point. Mwagala to stress the point. Mwabasoma science. Nedda. Eyasoma science ayiye. Ewafu wali omusajja nga muyita Muguluma. Yaweese mundu. Yakola omo. Yakola sabuni. Yasoma ki. Kakani mutubulire bana abasanze mubalete emmotoka emmotoka eriruddawa bubbi bwerere emmotoka tetukyaddeyo kola wheelu oveka Martin Baga yazula ku gundi printing press the White brothers bazula ennyonyi are you going to go back? Are you going to go back? No, rubbish. Bakole emmotoka kiira bagikuzaani abagikuzaani anagenda ogigula abantu bagenda gigula betya terina bagenda kwa assembly ka babbi akawunga ka kundi simanyi kama toke beri jiti sembegu yabamu bilioni 5 ne square miles zetaka 2 embuze enjeru ziriwa nalonde embuze enjeru they are taking advantage of the president. Why? President Museveni ayagala to develop a country abafere ne bajja and you don't give them to put them to task accountability tewali kamba bulire ebyo ebyemmotoka Kenya byaliyo Muyibu yali akuze emyaka 24 bukyafuka Kenya bakola Uhuru project ka ne bagenda mu railways ne bajja ba engineer ne bagenda mu army Uhuru keriruda babbi berere sente zaliweredwa abasomesa parliament kyogamba kyeko kyekiriyo ati kyekubuuza kira ivi tugenda gikola waliwo omusajja mu Tanzania basi yasula waliwo omusajja mu Tanzania omusajja oyo mu Tanzania yagenda mu Olympics ekinywa ne kyesika ekinywa kye bwe kyesika yadduka ekisawe kyonna n'akimalako just to fulfill yagamba why Tanzania nsinja buyampadde sente bayinza oganze nabyo. Are you making a car for the sake of making a car or for mass production? Ngeriruda they are making a car tebakyabiddamu ebyo bano babbi kakati ekyokubiri nti era president we musaasirira bwe tuba baavu we must conduct ourselves as a poor country. Nze mirundi mbabanja milioni zange 500 batwala obutabo bwange bansasulako 8 wagira amagezi ebitano tebabisasula all radio stations and TV stations tebazisasula netuwulira nti ye basajja balaba baagala namusasula bilioni 11 nga bilioni 11 ono omuwala omujozi oyo mwenyina wa walutwetwe yatunda ettaka lya UBC munagula embuzi. So we using 11 billion to pay basajja balaba. How do I feel? How does a doctor feel? Because yet doctor tagamba nti recurrent expenditure, a salary is recurrent expenditure. Zino basajja balaba just omulundi we agreed. How do I feel as a human being? Ababanja ebitano eyatwala empapula zange neze kama ni time ya president abasawo bamubanja kubongeza kasenta agambye abechuba ngenda ba milioni anti ekyo doctors chembabuza kiri kimu kyenna bagambye nti because you people you don't reason ti sajja lino kwatibwa lyononye ebintu by'abantu bayina okutunda ebintu byabo. Let me tell you nti President Museveni yalagira n'ateekawo 20 investors parks where you go nga mulimu enguudo mulimu ki investor najja wano. The last 20 years investment park yenamma temuli muntu. Why? Ba minister be n'abanene abo batumwebaze kyobula tumwebaze yali alwana nnyo batwaleyo lwakakamba munne ne batwalayo omukyalo ono bamukubye omwogoloza. A survey carried out revealed nti ezo plots mwali badde industries bisatu mu 5 zawambibwa. Lwaki abo tebajolibwa ne bakubwa amasasi kubanga it means yes bad denying ba investors and as a result ekiwemula nti kyekikubya kibuule as a result abachina basazewo okugula ewalala mu mukono ku bantu obutagula wano. Lwaki minister investment tasibwa mukomero lwaki tasibwa mukomero as killed jobs for Ugandans tabajja kuchogerako etakani yaligula kiri bawamba ani yali wamba government andi kubuli ba minister bali eguza bali tradinga investor bwajja kamoga mpa $5 the investor runs away because he knows that this land is for free. He understands the land was given. Kati batandise okuzimbayo obuyumba neddomba yoli a fool. There is a fool who took over one of the plots in the investment park asima musenyu namalamu
put the full inside. Ettaka lyali yakuweebwa eri investor. Kati asima mu musajja. Yali baali wamba. Nabagamba nti ne privatization bwe yali baagyonoona. Singa government yakwata UTC ne basi zayo zonna neziwa abawutoda. What do you need? Why don't you write that in a report and send to the president? You have access. No. No, sijja kola report. Report yetolola bwetolozi nekomawo. Is surrounded. Abagenda okulaba Museveni basasula sente. DP. Okugenda okulaba Museveni you pay money. Omusajja yangambi ne singa ntukayo ne njogera noga nti atoliddayo. Oliddayo. Bayiza n'okusindikira omuntu n'akwata emundu mu mmotoka.